Mukatono olwako munaye akayiseemu naye nga mbadde nkyebaza gwe yakedde ogenda okukola gwe yakedde ogenda okuyiiya weebale kubeera nti no kyokola kyonna oli mu kikola ate mutima omulungi. Tugenda kuvaako awo tugendeko mu mawulire gaffe aga Jaka Akawuwo. Amawulire ago Jaka Akawuwo gabeera agabadde wano ku ABS TV olunaku olw'eggulo ku ssaawa 3 ez'ekiro. Tugafunayo gwa munaffe aba teyasabudde kubeera ng'ogalaba oba naawe eyagalabye naye nga towagannyonnyose tugakomyawo munnaffe naawe ogalabeko obeere ng'okola ki ng'ogagwa ennyalwe. Tugendagendako wali mu parliamenti bavuddeyo ne bayogera ku bintu bingi ebyenjawulo naye bayogera ku bintu ebyenjawulo. Museveni yagenda n'akola okutambula okw'okulwanyisa enguzi era abannayuganda bangi ne baddamu essuubi nti nno enguzi ejja bbeera nga maybe erinnyibwa ku nfeete ekiseera kyonna. Naye olunaku olwajjo twalabyeko Miriam Matembe nga ayogera ku kintu ekyenguzi. So tugenda bbeera nga tulaba eggulire eryo tulabe munnaye bayogedde kikunguzi bagamba balina okulwanyisa enguzi esusse. Katugendeko ate eyo tulabe enguzi bajogeddeko ki n'okulwanyisa balwanyisiza batya. Naye mu butuufu eno reshuffle of course terimu magezi. Reshuffle nze kyendumyeko kulaba nti President Museveni ng'amaze kuleadinga protest against corruption. Akola ki? Implementinze corruption. Kubanga mu appointment y'aba ministers kati bakola. Gwe nojjayo magezi, no rewardinga magezi, no rewardinga simanyi kafuzi, no rewardinga ebadde appointment nga ba rewardinga abo abamuyamba kujjako age limit kakati we bagenda kumuyamba mugenda kufuna obululu. Ekyokubiri bino ebizeeyi ebibeera imagine kabe president oyo muzeeyi wenyini, vice president oyo yagwa mudda, prime minister oyo muzeeyi, first prime minister, second prime minister, third prime minister, bonna bizeeyi bigenda mu kwebaka. Those selfish characters, you know them, our political grandfathers, can you imagine? What are the football grandfathers? Are they still on the pitch? No. Football grandfathers, are they still on the pitch? They rested. You are the ones who are there. What I'm trying to tell you, the youth, don't listen to us who tell you that you are the future leaders. No, you are the future elders. Oh, you know. Oye Miriam Matembe ebizeeyi akizemu emirundi esatu. So kaweefuba oyo yatongozeddwa bagenda muyita Black Monday. Ndoza Black Monday kijja beera nga buli Monday nga bajjukiza omukulembeze n'abalala bekikwatako nti nno kyemwayogera ekyokulwanyisa enguzi mulina obbeera nga mukitwala mu maaso. Bwe tuvaako ate awo ku byenguzi ne tweyongerayo ne tugendako mu district ey'e Bundibugyo. District ey'e Bundibugyo munnaye bagwamu ekikangabwa wiiki eyewedde. Bwe bafuna enkuba ennyingi n'ereeta amataba ne gavaamu okubuluka kw'ettaka. So abantu bangi ettaka lyababuutikira era n'okutuusa kati bakyanoonya abasobola okubeera nga bafiiramu. Naye olunaku olwajjo badduukiridde era abantu bangi Red Cross n'abantu Ssekinomu babadduukiridde naye nga nabo beekubidde omulanga abantu b'e Bundibugyo ne basaba ofiisi ya Ssaabaminisita oba Prime Minister ebeere nga nabo bakwatizaako balabe nga bafuna abantu baabwe babaziike bepo n'okubawa ebyokulya ebyensula n'ebintu ebyenjawulo ebirala bingi. Katugendeko e Bundibugyo tulabe ki ekyabaddeyo. Esawa zino tuliizawula wano no mu kampu kati ebizibu bye tusanze wano mu kampu tusanze nti no tetulina mazzi ate n'ekirala tusaba gavumenti etuyambe batuweko wakiri ku chenji y'emmere buli lunaku tulya muceere ate n'ebiceere biriawo biceereceere tebiwooma kati tusaba gavumenti Museveni batuyambe batuleetere kuwa kati wano ate n'ekirala ekizibu wano kyetulina kale endwadde tooyiba otuuka wali abantu bapama bubi kale tuliawo bwe tuto kati tusaba gavumenti mutuyambe. The Prime Minister. In addition to that, we also received the blankets from MSF, Doctors Without Frontiers, which were also distributed. There are also well-wishers who have come in to help us, like ESCO Uganda. They have donated 640 items.
and they have been directly supplied to the IDPs in the camps. We are appealing to all well-wishers, companies, firms, and individuals who can come in and help our brothers and sisters who are staying in the camps with all food necessities of life. Two, I also thank the Office of the Prime Minister for coming in so quickly and for all the support Uganda Police Force is giving us in terms of supplying water. Byebyo ebyasobodde okubeera nga bigenda mu maaso ebundi bujjo. Tusaba gwe Ssekinnoomu naawe akwatibwako ensonga eyo osobola okubeera nga obayamba mu ngeri emu oba endala. Bwe tuvaako awo ebundi bujjo ne tugenda mu sayidi ze Rwenzori. Rwenzori nayo eri kitundu kiri mu Western Uganda, nayo mu ngeri emu basobodde okubeera nga bafulumya aba LDU abaweredde ddala 2,482 naye ne babakubiriza okubeera abakozi abalungi, baleme kutulugunya abantu, baleme kubeera nga balya enguzi, babeere nga bantu balungi mu bitundu ebyenjawulo bye bagenda okubeera nga babasindika bakoleremu emirimu gyabwe. Katulabe ate emboozi ya LDU sayidi ze Rwenzori bwe yatambudde. I'm now confident that they are ready for deployment and will perform as per the task at hand. So, during the course, the trainees were equipped with general military knowledge, skills, and developed their physique and instilled combat spirit so that they are able to take up their places in a field force unit. Be careful with your life. You don't share your life with anybody. It is your own life. And we don't want to lose you. And we don't want that simplistic cultures. When everybody wants to sleep, when you have a wife and you have brothers, all of them will come sleep with your wife. No way. My wife is mine. Stops there. Don't play with my wife, look for yours. That's the message. Yeyo LDU side ze Rwenzori eyo. Mukole bulungi bannaye aba LDU emirimu gyammwe. Ate bwe tuvaako kaawo ku side ya Rwenzori nga tweyongeddeyo wanene Kampala amawulire agavudde wali ekyaddondo ku kitebe ekya Electoral Commission. Obubaka bwavuddeyo ne bategeeza nti no bakwongeramu ennaku endala 7 okutereeza oba okugolola enkalala ez'abalonzi. Gwe munaaye anaalonda nkubiriza nti nno bweyagala okulonda ng'osalirawo eggwanga lyo beera ng'ogenda olabe oba erinnya lyo gye liri weewandiise oba nga tewewandiisanga oba weewandiise olabe nti ddala erinnya lyo gye liri oleme kutawaanya bantu ku lunaku olw'okulonda nti ate nzize muŋŋaanya okuba akalulu kange. Genda obeere nga munaaye olaba erinnya lyo ki ekirifaako sayidi zeeyo. N'olwekyo tujja beera nga tulaba egguliro eryo nalyo erya Electoral Commission bwe yakubiriza abantu bagende bewandiise babeere nga basobola okulonda. Babawadde ennaku 7. Jjukira nti nno baasooka ne babawa omwezi ogwa Novemba gwonna mubeere nga mugenda mutereze enkalala zammwe ez'okulonda. Abamu temwagenda nekiwaliriza bannabyabufuzi bamwe be mwagala osindika mu parliament be mwagala osindika mu bukulembeze oba entebe y'obwa president ne babakubiriza nti bannaye mugende muddemu mwewandiise mubeere nga mutuwa akalulu kammwe era ne muddamu ne muteewandiisa. Naye kati babawaddeyo ennaku 7 ezisembayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno gwennyini gwe tulimu okubeera nga okakasa nti onoolonda oba toolonde. N'olwekyo katulabe egguliro eryo tulabe ki Electoral Commission kyetugamba. Abasente bannange abasentebe b'obukiiko bw'omubyalo mulekera okusaba abantu ssente. Eno kaweefube okuwandika abalonzi kikolwa kya bwereere. Muleme kutaataaganya eddembe ly'abantu abaagala okufuuka balonzi okulonda abakulembeze baabwe.
andi otubadde tubasisinkana ba LC1 tubadde tubakubiriza twakasisinkana ba LC1 ng'e2,000 ba chairman LC1 ng'e2,000 mu district nga 5 fenga kati ne tubadde tubakubiriza nti ebintu bikwata kulonda bya bwerere ne fomu zino situgamba general tebaruwa ya chairman buno bupapuro bayuza mbitabu ne bawandika nze chairman bundi iki neda efomu zaffe papula zaffe tuziba wadde weke nyini ate tezina ba chairman LC1 by the way neda Gego agafudde mu byokulonda n'olwekyo tugenda beera nga tuwumulamu katono tukomewo ne Mike of Uganda atuwe ate ebivudde mu nsike y'ebyemizannyo Charlie Angelo mu program Amacha Amalungi. Ennaku z'omwezi nga 3 December tugenda kusabira Kawaala 3 December. On 31st of December. Buli muntu yenna jangu. Everybody come. Tuyingire omwaka 2020. We enter 2020. Nga tuli wano Kawaala. While we are here at Kawaala. Muleete abalwadde. Bring all sick people. Abazibe b'amaaso. The blind. Abagumba. The barren. Ogenda kuyingira 2020. You are going to enter bidi abidi. Nga tokyali mugumba. While you're no longer barren. Nga tokyali muzibe w'amaaso. While you're no longer blind. Nga tokyali mulema. While you're no longer disabled. 31st of December. Mujje Kawaala. Come to Kawaala. Tusule wano nga tusaba. And we stay here overnight as we are praying. Ho, laba bano abasooba ku nsonda y'enju kiki ekyali kibasoobya. Ho, anti namwatulira ate luno olutalo oluvannyuma lw'omukyalo okusanga obupiira mu nsawo z'omwami we anti laba. Bino bichi. Katumubera mupanga panga. Obipanze. Kati wafunye obudde n'ogenda obigula obiteeke mu mpale yawe. Ye mama buli bumeka. Akalaka konsizana. Abadde ki? Mubipanga nani? Bana. Anti namwatulira ate laba eyasangiriza omwami we ng'ali ku ssimu awoomereza byonna mu namwatulira. Nakwogera mukama nti ndi waka. Ali ebimanyi mu birungo byalibyo. Nanje mbeera mu birungo. Ebyo byonna ku lw'omukaaga lwa wiiki eno ssaawa 4 ez'olunaku olw'omukaaga mikwano nange Stella Nambiru gwe atagenda kubeera ku TV mikwano ogenda ku YouTube channel yaffe ABS TV Uganda official buli kimu ogenda kuba okisangayo lwa mukaaga ssaawa 4 mukwano tosubwa. Kyogamba kati njoge bwe natukanga wano nga njijja. Omusajja gw'otamiza obwenzi. Abadde kiye bene esimu ya sapo. Okuzanya ebya mama ne tata. Tenzijukira kufuka ku buliri. Kwaje program city ya mwaka ki? Abole sasa. Ina udo. Wanje? Wayogira ko kova nachula. Ne bakusibako ekigumba mu bulago. Naye era okutwalizaamu oluzungu ninamu olw'okugatiriza. Buuza ekibuuzo. What is map? Science is the study of a man and this surrounding sea. Ngamba what is social studies? Social study is a study of a good gundi. Amanga kyezenze. Tandika. Edobozi melodi. Oh Uganda migunda pozi. 7 because it's something to do. You give me money, you dance, there you go. Oh Kaguta, I love you. Rakata bom. Rakata. Nabasabula. Wasuzotya omulungi alaba ABS TV program Amacha Amalungi nze senior Mike of Uganda mbanzi gusobola okubanga kutuusako ebyemizannyo nga ebyafudde mu kiro kwotekana ebigenda okubanga bitambula mu lunaku njagala kubanga ngamba mwenna njagala kubanga ntumirako ku mwenna abalaba ABS TV nembanga mbagaliza Christmas enungi awamu n'omwaka omujja
baberere gwa mirembe. Christmas ya wiki ejja soka kaso kubanga gitekedde bulungi nnyo. Mulimu mudu mwena mwena ya Christmas. So kati mu byemizannyo byenyina olunaku olwaleero mpaka eza Sekafa Senior Challenge Cup olunaku olwaleero zigenda kubazannyibwa semi-finals. Tugenda kulaba timu y'eggwanga Uganda egenda kubanga etuuka ne Tanzania olunaku olwaleero saa zigenda kubeera 10 ez'akawungeezi wali ku Star Times Stadium e Lugogo. Uganda bajja nga bali well motivated bawangudde buli mupiira oguli mu kibinja naye nga jjukiramu nti timu ya Tanzania eno ebalete performance bulungi mu kibinja olw'ensonga nti yawangula mupiira guli gumu nekola amaliri gumu nekubayo n'omupiira gumu so olaba nti nga Uganda yezze wangudde emipiira gyayo gyonna ena egyabadde mu kibinja. Uganda abadde ku form nnungi nnyo naddala n'abazannyi nga ba Alan Okello abajja okuba nga baprovinga nti Alan Okello yabadde amabega kawo yawangudde eky'omuzannyi w'omwaka kati agenda kujja nga ali well motivated bulungi nnyo kaso okuba nga bajja kusaba performance ey'amaanyi okusobola okuba nga bakola ekisingawo mu mpaka zino za Sekafa Senior Challenge Cup nenga wajja kukeerawo omupiira wakati wa timu ya Kenya ng'etooka ne Eritrea ku ssaawa 7:30 era ku Star Times Stadium e Lugogo olunaku olwaleero. Nga nvuddeko mu Sekafa Senior Challenge Cup njagendako mu Sekafa Under 17 ow'abawala ali mu kuzannyibwa wali mu ejjinja ku First Technical Stadium Enjeru egigenda okuba olunaku olwaleero. Eggwanga erya Uganda ligenda kuba nga lituuka ne Kenya naye nga Uganda bakyakulembedde ekibija bakyakulembedde group ejukamu bagizanya round muri nti tebagroupingamu buli timu egenda kubanga ekuba ginnayo anasinga obone ajja kubanga atwala ekikopo kineno naye nga Uganda be bakyakulembedde ekibija kineno balina points ziri 10 abadiriwa bannaffe aba Tanzania balina points 8 koteka Kenya balina points 7 kati Uganda ya kubanga tukane Kenya olunaku olwaleero. Tanzania ja kubanga tukane Djibouti kwoteka Eritrea bajja kubanga batukane Burundi akawungeezi ko olunaku olwaleero mweze empaka nga nvuddeko kawo nzirukako ebweru eggwanga mu mpaka eza Serie A Kagirihali yasobola okubanga kuba timu ya Lazio goals adde 2-1 ate mu Premier League olunaku olw'eggulo Crystal Palace yasobola okukola amaliri ag'emu ne timu ya Brighton and Albion mpira gwawedde emu msana mwezi gwata Wilfred Zaha yasobola okubanga atebera bannaffe banene oba Crystal Palace ate mwana mwezi gwata Maupe yasobola okubanga atebera Brighton mu mpaka ezo eza Premier League ngo zasobola okubanga zitambula ajja kubanga kudusako mangu nnyo onako eggulo mu Bulaaya obululu bwa UEFA Champions League kutakana Europa League wasobola okubanga bukwatibwa naye nga Champions League agala kubanga atunyumira nnyo olw'ensonga nti tiimu ziraka zeesobola zonna otunuliramu obululu nga basobola okubanga bukwata twali tiimu gyonyoma bugenda kubanga bunyuma. Dortmund bagidulonze ne bannaffe bana ba PSG. Dortmund bali awo mu mutindo gwabwe gubuzaabuza mu liigi bayitawo nga bakubire mwana mu Champions League ne mu league teba performinga bulungi. PSG eri ku form ennungi ennyo tebakuba mu kibinja so ogenda kubanga balaba Neymar ba Mbappe ba Cavani bona Icardi basobola kubanga bateba amagoro so gujja kuba mu mpira muzibu nnyo ku bannaffe bana ba Dortmund naye nga gujja kubanga kutambula. Real Madrid ejja kubanga tunkane Manchester City juka mu jansoko kusoma ejja kusoko kukyaza Madrid bali yanga abenkana timu ya Manchester City obatunulira style of play nengeri abazanyi labanga abenkana ekiyinza okubanga kiri ekyenjawulo ku timu ya Madrid nti defense yabwe eri little bit good okusinzira ku yabannaffe banene aba Manchester City. So oyinza okubanga okitunulira mu perspective eyo nti Madrid defense yabwe nnungyeko ne midfield ne striking line bayinza okubanga abenkana timu ya Manchester City singa banaba beterezeza bulungi nnyo mu ngeri eyo. Naye ng'omupiira omulala Atalanta ejja kubanga tukane Valencia ate Atletico Madrid ejja kubanga tukane timu ya Liverpool. Atletico Madrid bakuba baka yaabwe onolabira wini yonna nga eri 0 nga bannaffe aba Liverpool babakubye 0 wali ku Wanda Metropolitano ate mwewunya nga timu ya Liverpool evudde mu kikopo kinene kubanga Atletico Madrid baka je kuba baka yansi yonna so Liverpool bajja kubanga bajja nga betegese nnyo okubanga bakola ki bajja abasajja bano nga bali ku form nnungi bannaffe bana ba Liverpool ali ne pedigree yabwe nnungi nnyo abayinza okubanga balwa nnyo okubanga badefendinga ekikopo kineno. Ate Chelsea bali ne Bayern Munich omupiira gw'amaanyi. Chelsea balina abaana bato Bayern balina kubazanya balina experience so nakyo kijja kuba kitambula bwe kityo.
ndiyo nejja kubanga tukana Juventus ndabanga draw eyinza kubanga favoringa banafa ba Juventus wakuba omupiira gwe mupiira ate Tottenham Hotspur ejja kubanga tukana timu ya Leipzig ogujja kubagwa kwerumba Leipzig ku timu ezisinga kubanga za omupiira gw'okulumba ane Spurs nga balina Mourinho tojja kubanga balulinga out so ejja kubanga kitambula ne draw ya Sembio Napoli ejja kubanga tukana timu ya Barcelona Napoli simanyi obene bayeterezeza abasaya bayita Gattuso obana abate maze kubanga akuma timu yokubanga ekuba timu ya Barcelona nze nawe nenga kujja kubazanywa ngana kuzo mwezi 18 19 awamu ne nakuzo mwezi 25 bajja kuba bazikurupiza mu mirundi ebiri timu ezisoka zijja kuzanya 18 19 ezijja kujja kuzanya 25 olwo second leg ejja kubeera ngana kuzo mwezi 10 11 koteka 17 18 omwezi ogwokubiri n'ogwokusatu so Champions League bajja kubanga atambula ate Europa League neza sodo kubanga zikwatibwa Wolverhampton ejja kubanga tukana timu ya Espanyol ate timu ya Sporting CP ejja kubanga tukana timu ya Istanbul Basaksehir wewe ejja kubanga kitambula timu ya Getafe ejja kubanga tukana timu ya Ajax timu ya Bayer Leverkusen ejja kubanga tukana timu ya FC Porto Copenhagen ejja kubanga tukana timu ya Celtic Apollo Nicosia ejja kubanga tukana timu ya FC Basel timu ya CFR Cluj na PAOK ejja kubanga tukana timu ya Sevilla timu ya Olympiacos ejja kubanga tukana timu eno ya Arsenal manyu bamuna mweterezeza Olympiacos eriawo AZ Alkmaar ejja kubanga tukana timu ya Lask Club Brugge ejja kubanga tukana timu ya Manchester United Man U ndoza ina upper chance okwoga omupiira timu ya Ludogorets ejja kubanga tukana timu ya Inter Milan Eintracht Frankfurt ejja kubanga tukana timu ya Red Bull Salzburg timu ya Shakhtar Donetsk ejja kubanga tukana timu ya Benfica ndoza ye dressing amanya mu Europa League timu ya Wolfsburg ejja kubanga tukana timu ya Malmö FF kwoteka ne timu ya AS Roma ejja kubanga tukana timu ya Ghent Rangers ejja kubanga tukana timu ya Sporting Club Braga kwoteka ne wejito oichasodo kwa ajidrawingiwa zijja kubazanywa ngenda kuzo mwezi 2 February second leg abere ngenda kuzo mwezi 27 February juka mu Europa League eri ku round of 32 ngasolo kubanga kitambula odako lwa tuina mpira jiga kubera minje nyo muri jezendawulo German Bundesliga tukakubanga tula timu ya Werder Bremen ejja kubanga tukana timu ya Mainz 05 timu ya Augsburg ejja kubanga tukana timu ya Düsseldorf waliwo mpira ogwamanyo wakati wa Dortmund ne tukana timu ya Rasenball-Sport Leipzig mpira gwa kuliana komba swan timu ya Leipzig yekulembedde ekibinja kino ekya German Bundesliga so Dortmund bajja kubanga baga ku improvinga balabo babasobola okubanga bajja mu bifo ebisooka maaso tebaperforming bulungi ku ligi waneeno naye bajja kubanga bageza kubanga bakiraba koteka Union Berlin bajja kubanga tukana timu ya Hoffenheim nga kisobola okuba nga kitambula mu mpaka ezo eza German Bundesliga Coupe de France nga kigenda kubanga kitambula onako lwaleero timu ya Reims ejja kubanga tukana timu ya Montpellier ate timu ya Monaco ejja kubanga tikana timu ya Lille nga kigenda kubanga kitambula onaku olwaleero ate mugwanga eri abongereza Carabao Cup Aston Villa ejja kubanga tukana timu eno ya Liverpool Aston Villa bajjanga bo tebawumuza muzanyino wamu ne timu ya Liverpool almost timu yona nabajiwumuza ka timu ya Liverpool bajja kubanga bayita kubana abato ba Web Sam bajja kubanga balabako so abazanyi kubi almost abazanya timu ya Arsenal nga bali bajiwandula mu kikopo kineno bibagenda kubanga bakoma kubanga bazanya mu kino kikopo timu ya Liverpool so bageza kubanga bateka timu ya bajawula yawulamu Rasonga tubagenda kubanga bazanya empaka eza FIFA Club World Cup ku weekend eno era tubajja kupana mpira gwonna ku weekend eno abanafa aba timu ya Liverpool nenga onaku leta tujja kupatula timu ya Everton ejja kubanga tukana timu ya Leicester City timu ya Oxford United ne timu ya Manchester City ate timu ya Manchester United ejja kubanga tukana timu ya Colchester nga kinasobola kubanga kitambula mu mpaka ezo nenga tugeza ko mawuli agatambula musajja waita Mark van Bommel sajja azanyira ko timu ya Barcelona sajja ali wa manyi yasobola kubanga agoba ku timu ya PSV abadde amazeeko emyezi 16 joka ne timu ebadde performing bulungi abadde mu kifo kyakuna jukiramu yakubiddwa timu ya Feyenoord ku weekend 3-1 bagaga batatu basobola kubanga bamugumiikiriza ne basobola kubanga bamuta abadde timu ya Ajax emusinga points zibadde 12 nga bali mu kifo kyakuna so basobola kubanga bamugoba na bamusikiza mwana muzigara bayita Dick Advocaat yasobola kubanga amusikira ku timu ya PSV Eindhoven basobola kubanga kitambula ate avudawo ku timu ya Ajax timu ya Everton kigambibwa nti basobola kubanga bakiziganya msale bayita
musajja gwayita Carlo Ancelotti okubanga abatendeka eggulo basobola okubanga Carlo Ancelotti Travelings n'agenda mu Merseyside kigambibwa okusinziira ku Sky Sports bagamba bakkiriziganyizza terms and conditions bagenda okubanga batambulira ku tiimu ya Everton ekirindiriddwa okubanga bamulangirira olwaleero benkyayinza okubanga alangirirwa ku tiimu ya Everton ng'omutendesi waabwe musajja gwayita Carlo Ancelotti ajja okubanga addirira musajja gwayita Marco Silva yasobola okubanga agoba ku tiimu ya Everton nga kinasobola okubanga kitambula mu ngeri emu mwana muzigweta Philippe Senderos mungi mumujjukirako ku tiimu ya Arsenal Aston Villa wona asobola okubanga azanyira omupiira yasobola okubanga awumula omupiira ku myaka 34 abadde azanyira ku tiimu gye bayita Chias ebadde mu tiimu mu ggwanga lya Switzerland Java omupiira asobola okubanga agamba wanyowaawo n'asobola okubanga akiwummula mwana muzigweta Philippe Senderos nga kyasobola okubanga kitambula mu ngeri emu tiimu ya Arsenal bali mu nteesaganya musajja gwayita Mikel Arteta bakubanga bamuleeta addire musajja gwayita naye Emily mu bigere Arteta eggulo basobola okubanga bamusinkana boogeramu tekinaba kubanga kibeera confirmed oba agenda kubanga ajja naye nga zonna obubonero buliwo bulaga nti Arteta ajja ku tiimu Arsenal yasinkanya Arteta ne boogera nga bateeseza ttiimu ya Manchester City so aba Manchester City bavuddeyo nga bayomba bagaba kubanga bakyajinga ttiimu ya Arsenal lwakwetumiikiza kubanga boogera ne musajja waabwe nga tebabagambye naye nga Arteta ayinza okubanga sawa yonna ajja okubanga atendeka ttiimu ya Arsenal mu ngeri eyo oba endala so aba Arsenal simanyi oba mwali mwagadde ajje nga abatendeka naye nga ttiimu ya Arsenal yeetagamu kati coach agenda okubanga asooka nafuna line-up esooka n'amanya nti muzannyo gundi yasooka ate n'amanya n'obusobozi bwa ttiimu ya Arsenal obusobozi bwa ttiimu ya Arsenal buli luddawa buli mu kulumba buli mu kuzibira buli mu kugaba mupiira naye kuba kuzibira Arsenal tesobola kubanga ezibira mupiira twajayo ku ttiimu ya Manchester City balina ba defenders fine ne tebalina bazibira mupiira tebalina ba defendinga ba defenders babeera in numbers ne tesobola kubanga bazibira mupiira so balina okubanga ndowooza nga bagendako ne mu katale asuubira nti abagagga ba Arsenal nga balonda coach omupya ajja balina n'okubanga basumululwa Kasimbi babenga bamuwa abenga agula ku bazanyi abeetagisa ku ttiimu eno okubanga Arsenal bagibbulula naye Arsenal ekyamazima eweddemu ensa yeetaaga kubanga ebbulula bazirako ttiimu ya Everton ku weekend ku saa 9:3 gwe gusookawo ale kick-off mujja kuba muguulira njagala kubanga nze kumba wano olunaku olwaleero tujja kubanga tuddingana olunaku lwenkya ku saa 8 Munadi Oviala ajja kubanga ajja kuwulira gye situkugambye oba titabanaba mu confirminze oba nkiro tibanaba mu confirminze ajja kubanga ajja kumuna nawe nga bekugamba nze senior Mike of Uganda atakumira mpeera abenga